teyali badde na emisolo emiyitirivu bwe gityo. Embalirira ya KCCA takuza Lord Mayor omutwe ya buwumbi 258 mu obukadde 7 ng'eno Lord Mayor agamba nti teyatunulidde muntu wa bulijjo ng'ejjudde ebituli. Eno budget ya busibira mu bbwa. Eno budget bagiyita mpawo atali kaaba. Kubanga gino emisolo nezo fines ze bataddewo za kumalira abantu mu makomera. Bino Lord Mayor abituukiddeko mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire lwatuuziza mu ofiisi ey'obwa Pleader mu kizimbe kya Media Plaza mu Kampala. Lukwago ategeezezza nti si kituufu embalirira kugissaamu misolo saake nga si eneeweebwa nga bazizza emisango kubanga bino birina okumala okuteesezebwako mu lukiiko lw'abakansala. Authority nga tutudde ne tuleeta ordinance ne tugikubaganyako ebirowoozo gye bayita ebbiiru fan ordinance. Naffe bwe tumala ogiyisa negende wa minisita wa attorney general n'akakasa nti tekontana na ssemateeka. Ayongeddeko nti omusimbi ogusinga obungi okusinziira ku mbalirira eno gugenda kuba abakozi ba KCCA naddala bali ku ludda lwa Director Jennifer Musi. Obuwumbi 6 zigenda kugenda ku misaala gya ba technical people abakulirwa mukyala Jennifer abali 395. Mukyala Jennifer Executive Director ne deputy we ne ba directors. Joseph Setimba yakusakidde eggulire lino Club KD TV.